Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Osibye otya nnyo gy'osinzidde okubanga otulaba ku mukutu guno eno. Tusaako abalimi baffe ab'amaanyi ab'enjawulo gy'osinzira okubanga oli mu nnyumba yo nno ne olyoka ofuna amagezi. Abantu abasinga batwebaza nti kubanga amagezi gakusanga wooli gwe nno n'oyiga n'otandika gwe yali afunye ekinyegenyege ekyokulima oba ekyokulunda ofuna ali abo amagezi eri abakugu baffe oba eri abalimi baffe okwetooloola Uganda yonna. Tuli mu disitulikiti ey'e Kayunga tukyayiddeko Muzeeyi Kisuule omulimi waffe ate twasembayo okulaba ennaanansi zaffe zino nga ziri bubi nnyo naye ate bwe tukomeddewo olwaleero oli kubanga olaba naye mu kamera eminaanansi engeri bwe zirabika. Muzeeyi sooka omubuulizeeko abali otulaba. Nsanyuse nnyo abooluganda okubalabako abatulaba bonna ku mukutu guno gy'okulaba ku nnimiro zaffe zino. Zino ennimiro zaffe we mwajjira mwatusanga nga twali twakolamu obugayaavu bw'okugirekera omuddo. Omuddo bwe twaguggyeemu ne tuleeta ebyokufuuyira ne tubuuyiza Vigamax ne Supergrow ne tuginywesa yokulabika nti erabika obulungi bweti. Kati ennaanansi yaffe eno bw'ogira bwe kiti ekikolo nga kisituse bulungi bwe kiti kati ennimiro eno nga bw'ogiraba yonna bweti twateekawo egiri endokwa emitwalo 10. Emitwalo 10. Kati mu mbala eyaffe ey'abalimi ey'eno tubalira ku nnusu 5 nti niwemba ngitunze 5 nsobola ogitunda miliyoni 50. Naye kati ku bbeeyika ey'abalimi kwe tubalira naye kati ffe luziba ennusu 10 bwe bukadde 10 bwe nteeka okufuna wano mu nnaanansi yokka. Kati ngenda n'etunda endokwa kati ekikolo ky'olaba ku ndokwa kireeta endokwa ezisuka mu 50. Buli ndokwa ngitunda ennusu 5. Buli ndokwa nnusu 5. Emitwalo 2 n'ekitundu. Buli kikolo ky'olaba wano ku ndokwa evaako. Buli kikole kivaako endokwa 50 gy'emitwalo 2 n'ekitundu kati bala ku mitwalo 10. Awo abali kakiweta mu kubyemu mangu. Emitwalo 10 ng'oggyeko emitwalo 2 kitundu. Emitwalo buli ndokwa evaako endokwa 50. Buli kikolo ky'olaba kizaala ebyana 50 bye tutunda. Kati ne tutundako n'ennaanansi yennyini. Ennusu ziri 5 tubalira ku 5. Eyaffe eno naye ate nga nnusu 10. Kati ffe tuba tugisiba tubala nti niwe baagitunze ennusu 5 nfune miliyoni zange 5. Kambuze ekibuuzo embuulizo yali otulaba singa nsimbe ennaanansi eno leero
guno gwa kutaano eyinza twala bbanga ki? Etwala emyezi 18. Gwe mwaka gumu n'emyezi 6 eba emaze okubaala okutuusa ng'egenda kutandika okukusisimira ekimuli kyennyini. Ekimuli ekyo kitwala bbanga ki? Kitwala emyezi 6 okuba nga kivaamu kati ennaanasi eno ate woddamu n'ogirabirira kino kijja kati ogimenyamu kati waliwo ekijja olekako ekiroko eki ate eddamu neezaala ennaanasi endala. Singa oba tugirekedde muddo kati ng'eno yaffe wogiraba wetuginyiriza eddamu neezaala ennaanasi endala. Ennaanasi eboola? Teboola ttaka. Singa mba na kitobazi, ekitobazi ogisimbamu n'ogiwa enkonko era olaba wadde na wano netewa enkonko kati amazzi we gaje gafulumamu ne gagenda. Kakati ekibuuzo kyange ekirala, spaces bima fuuti 2 okuva ku layini okudda ku layini wano n'ensika layini 2. Kakati eryo bye tugamba ffe nti ennyaanya teyeetaaga bisiikirize, meloni teyeetaaga bisiikirize, ennaanasi yeetaaga bisiikirize. Ennaanasi nayo teyeetaaga kati ebisiikirize bino nga oteekamu ebitooke ofuba nnyo ng'ogenda osalako endagala nga zisigalako ntono nga ntono naye emiti tegyetaagisaamu. Temwetaagisaamu ekyo bulaba kino kibangizo kiraba nga kyereere. Kakati ekibuuzo kyange ekirala, ekitooke kyetaaga spaces. Space tugeze nga nteeka mu nnaanasi. Kati bw'oteeka mu nnaanasi wano tubala layini 5. Tuteeka okubalawo n'oteeka mu layini ey'okulu n'obala bw'otyo. Layini eno ng'eriko ebikolo bibiri. Kiki ky'ogamba nti kano oyinza oba weeradde okambuuza ku nnaanasi? Akanaanasi kano kyenjagala okutegeeza nti ko mu butuufu kafuna. Omulimu ogwo gumaze mu bbanga ki? Omulimu guno gumazewo emyaka 10. Emyaka 10. Olina ky'olagawo? Nina kyendagawo mukama wange. Gwe naali okubanga otulaba ekitundu kino ky'olaba kyendiko wano kyonna ettaka lino oliriraba liriika 10. Ddamu okyogere. Wano waliika 10. Zange ayogera gwe mulaba ku kamera. Eka 10 eza Uganda. Eka 10 ez'ettaka eza Uganda ate nga oli mu Uganda ziri ku kyapa. Oba wabba bantu. Edda mukama wange. Omanyi ne Kayunga. Era niwo otuuka mu Kayunga district niwo otuuka mu byalo ebindi okumpi n'ombuuza. Omulimi w'ennaanasi Kisuule. Bamanyi. Kankati omuntu ali ayagala okuyingira ennaanasi erina emirimu mingi, sijja kulima nnaanasi era ennaanasi etwala obudde buwanvu kikyoyinza okumugamba. Bannaffe mutiira bwereere. Ennaanasi eno kati ojja omanyi ffe tugamba mu Baganda nti enkoko emira kyenaasobola. Kati jangu olime yiika zo 2. Kubanga gwe zizo ziri 5. Ojja olime yiika zo 2 oteekemu emitwalo 24,000 endokwa. Emitwalo 24,000 ku byamu kati endokwa ogenda gigula $5. Aga Uganda. So ogenda gigula $5. Ekikolo kyokka ekisooka kikuwa ennaanasi ya $10. Kati ate ne kujjako endokwa ezisuka mu 50. N'ozitunda balimi bannaffe bane mujje tulime. Singa omuntu aŋŋamba nti Matovu njagala endokwa emitwalo nga 2 ez'endokwa ez'ennaanasi osobozi wozaagalira jangu mwini box bana niwe buba budde bwakati newe nekyuse sawa zine n'oŋŋamba njagala 2 kugamba sente weeziri sebo ndi weeziri sente ndi weeziri kati zireete ndi zizino zikutuusizaawa ndi nzeetaaga Luweero tuzituusa ndi wekapu kyolwa mukama wange ntambulayo gwe tukusaba ez'amafuta tukusaba emmotoka bwe tukozesa emmotoka kanta egendako omutwalo ogwo 12,000 kanta omutwalo ogwo ez'endokwa ati kubala amafuta okusinziira mu lugendo lwo tuzituusa woozaagala ku nnimiro. Oli mulabi mulungi oyo nno mumize ekisuule ennimiro gy'olaba omuzigo oli gulaba ndowooza ennimiro eno eyambuka paka eri waggulu gy'olaba etuuka n'ekoma ate era nga bola kamera bw'etama etumala ne twetooloola oli kubanga ogiraba kati oyagala okulima ennaanasi nga weetaaza endokwa omukulu endokwa weeziri mulimi waffe musajja mwesigwa musajja mulungi era bw'ojja mwini box tusobola okuwa ennamba ye kubanga ffe buli gwe tukulaga aba muntu mwesigwa muzeeyo ono
enkolaganye naye ebbanga ddene nnyo, so muntu mulungi gwe ali okubanga otulaba. Ennimiro eno nga bw'oligiraba bwe nasembayo okujja wano vidiyo saagibawa, naye ndowooza oli kulaba engeri gy'ekyuseemu, kati balima bakkirira, naye ndowooza oli kubanga olaba. So nkusaba obe ng'osobola otugoberera otegeezeeko mala na buli muntu yenna. Waliwo eyajja mwini bookisi wali oyagala yiga ku nnaanansi, so osobola okuba ng'ojja ne tuba nga tusobola okuba nga tusomera wamu mu kutuusako kontakiti yo ngenda gibawa. Bw'obanga ozze mwini bookisi oga nti mpa kontakiti y'omukulu oli ow'ennaanansi, sitera zigaba naye eno yo ngenda kubanga nkola ki, ngenda kubanga ngibawa. So katulabeko n'omukulu akolamu, ndowooza ye manager, kuba ono ye director, manager ababuuzeeko. Ssebo buuza ku balabi baffe. Abalabi baffe abalungi mwebale kubeerayo. Tulimye nannaasi enyirira n'amaanyi. Oteeka muzeesula kusasula ssente mmeka okubanga omuwa saavisi ennungi bw'eti? Ansasulira ddala essente n'endya n'olya n'embeera bulungi. Emmere tulina. Okay. Sawo namba. Twebaza Mukama. Ekyo nno kidde eri abakozesa abakozi nti oluusi abakozi batubba ne batufera ne batuyaaya kubanga omukozi tafuna kyakulya. So Mr. Kitula nti osanga omuntu nga ekyokulya ate akisaba ku banneiba ne baba nga ye bafuna ekyokulya, naye bw'osanga comments zino bwe ziti kitegeeza nti olina okubeera omukozesa omulungi. Omusajja ono asanyukiddewo nga ndabye n'asanyuka n'olaba simayiro gy'akuwa n'agamba gyendi ng'olaba avudde n'eri najja. So obulabe bwaffe omulungi osobola okuba nga okozesa naye ate n'obeera omukozesa omulungi. Amu mukozesa abakozi ne tubafuula abaddu ne babeera abaddu baffe, kikola kikyamu ekyo. So we tufuna abantu bano nga benyumiza mu bakama baabwe, naffe kituddizaamu ddala amaanyi. Omukono guli bulungi. Tusobola kulwala n'amabavu. Naye omusajja agamba nti amabavu gazze mu ngalo n'ogamba agenda okole mu mbeera efaananyizo. So mwebale nnyo, mwebale ddala, tujja kubanga tweyongerayo bwe tutyo. Farm Business Uganda, ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofuna amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja, basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu, nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira, anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe teweegayaalirira, anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke nawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.